go wenna omulabi ojja kugesinga bikomera ati bino naye nga ekyamazima wano nno nga bwola obubbi bususseewo mu kitundu kino naye nga ekyalo kino kiri mu bitundu ebinabweru naye nga ebikomera bino sayidi ne sayidi bikomera tewali security ku kkubo abantu batya okutambula ekiro ku ssaawa nga 2 kumpi abantu babeegadde kati otunuulira ennamba oba oli awo ebeerawo mu kaseera ako naye nga abantu batya okubeera nti batambula ekiro wano nno nga boolaba nti ate abantu kwegamba bakuzingiza ababbi kiba kizibu omuntu okuva eri okujja okutaasa olw'ensonga nti eno wansi nsiko babbi batambula wansi ate eno waggulu oluusi ne wabeerawo ebikomera kati ate ku bikomera bino abantu batya okubeera nti bavaayo okutaasa abantu oba oli awo tebagenda mu maaso n'okubeera nti bo nga bo batambula bino nno nga bonkulaga nti byebikomera ababbi bwe bagenda okubeera nti mwe bateegera abantu olw'okuba nti amakubo kano omuntu watuukira okuva mu kikomera nga omubbi abeerayo amaze okubeera nti adduka kale n'olwensonga eyo abasecurity oba oli awo nti abantu sekinoomu mwekolemu omulimu tubeere nga luteeka amatala kuba ebikomera ebisinga tekuliiko matala waggulu naye nga ate enzikiza buba ekiro enzikiza eba y'amaanyi kireetedde obubbi okubeera nti bweyongera mu katundu ka miti ekyalo kino kiri mu bitundu eby'ennabweru